Alright, mbalamusiza ko banyabula basebo. Kansubire nti muli bulungi yonna gye munasinze okola akatambe kano. Gye kana basanga. Nzize emisano ku recording akatambe kano nga nna ensonga ze njagala okutagula, okulambula ensi zitegeere. Nga mmanyi nti mu Uganda eyolekedde ekiziiro ky'obutafuna mawulire matuufu gakwata ku bikolwa bya Museveni ne gurupu ye efutubadde ku Uganda. Omulimu ogwo Museveni ali mu gukola okugezaako okwagala okusirisa buli muntu yenna ali mu Uganda okuba tasobola kutegeera. Kyovula bafubye nnyo era ne kaweefube kyagenda mu maaso okweddiza emikutu gyonna egy'empuliziganya mu ggwanga. Nga kuno kwe kuli TV, kwe kuli radio, kwe kuli social media zonna, okuli X, gye muyita Twitter, okuli Facebook, obwenyi bw'ekitabo, okuli TikTok, okuli YouTube, n'emikutu emirala gyonna agezaako nnyo gyonna gikontrolinga gy'atasobodde at least n'akolaga n'ebitongole bivunaanyizibwa ku mikutu egyo okuba nti gisaakazito ku mikutu egyo bo gisasulira gireme kutambuza oba kusaasaanya bubaka bwa Bannayuganda bwogera naddala ku mboozi ey'okutulugunya okuwamba n'okutta Bannayuganda n'ebikolobero ebitagenda ku mateeka ebigenda mu maaso mu Uganda. Kati gwe comrade era gy'oli ng'opostinga video ku YouTube netatambula tokaaba, ng'opostinga video netatambula ku Facebook tokaaba, ng'opostinga video ku TikTok netatambula bagirimitinga oba ne bagiteekako community standard batera tuga nti community standard oba kikiri community standard whatever kikiri nti emboozi gy'onyumiza all information gy'owadde tegendera ku mitendera gya society oba gya community nga bagamba nti bagenda jijja oba ne bagijjayo so tokitwala bubi bw'ati Museveni bw'asazeewo okukola okulimitinga naye ffe tekijja tugana kwogera tujja kwogera n'olw'ensonga eyo njagadde mbategeeza mutegeera ekintu ekyo kati kindeese na information nyingi gye njagala nsooke Bannayuganda buli omu gy'oli obe ng'otegeera. Okusookerera njala tutwala okusaasira kwange eri mwenna abafiiriddwako abantu baabwe mu ngeri y'enjawulo. Kitalo nnyo ddala emirimu gy'abagenzi Mukama wagiwummuza mirembe, abafunye obuvune Mukama basuuse, n'abalina ebizibu nabo Mukama bakingirize musobole okubivunduka kubanga y'ensi mwe tutambulira tusanga bizibu ate zisanga basajja. Bwe mala okuvaawo awo njala sooka kuyisaawo security alert. Security alert esooka. Bannayuganda mwenna bali mu Uganda. Ffe tetujja ku mutimbagano guno kwerogoza oba kuwaayiriza tujja okubawa information gye batasobola bbawa. Kati katugende mu security alert esooka. Museveni olw'okuba nti legitimacy ekyabuze akozesa buli kitongole kyonna kyalina mu mikono gye okugezaako mumukolera amawulire ku international level. Gyevudde katono eggwanga lya Amerika lyayisa okulabula eri bannansi baalyo n'abo berikolagana nabo okwetola ensi yonna nti eggwanga Uganda liri mu ntendera ogusembayo ogwokuna ogw'obunkenke era ogw'obulabe eri abalambuzi n'abannansi b'Amerika abali mu ggwanga lya Uganda. Ebintu bino teva mu bbanga byogera ekituufu eggwanga liri bubi. Museveni kennyini yeekuliyetingira obutujju obuli mu Uganda naye ng'obutujju buno yabukuliyetinga atya. Yamanya nti abantu mu ghetto tebamwagala ate nga ghetto yetwala percentage ennene mu Uganda. Ye kwe kusindika abasajja be omuli Major General Christopher Damulira saako Major General Christopher Damulira saako ne General Emma Kuteesa. Bano ne bagenda mu ghetto zonna mu Kampala ne bakuliyetingamu obwinja bw'abavubuka abakazi n'abalenzi oba abakazi n'abasajja abali myaka wakati w'emyaka 18 mpaka ku myaka 3 ne babawa obuyinza okukola byonna bye baagala singa baba bayambyeko obutetaba mu kwekalakaasa okujja ku gavumenti ya Museveni obutetaba mu kuwakanya gavumenti ya Museveni bo ne bakikola ne babaga nti mujja kukola bye mwagala so nga ate mabega w'ekyo abasajja bano bombi bakozesa abaana bano mu mizannyo egy'okutta n'okubba n'okuwamba bye babasobodde okuwamba naddala eri abantu abo bye babagalako ensimbi. Era ghetto structure zino ze ziri emabega w'okuba abantu peva n'okubatta
ate ng'enzita efaanagana. Kankujukiza katono. Muganda waffe eyattiddwa omusambi w'omupiira eyattiddwa ayitibwa David Owol. Mukama akuumuza mirembe. Ghetto structures ezamusse. Group eyamusse ye group eyatta omugenzi Sigin Gongodyo. Group eyasse David Owol ye group eyatta David Gongodyo. Eyali muzanyi wa rugby ye group yemu. Bakikozesanga ekinyumo okwagala okukuuma amawulire gabe nga boogera ku ekyo. Naye ate obudde bwe bakikozesa okuteeka entiisa mu Bannayuganda kuba Museveni yabikola nnyo. Naye kati kuno kwekulakula kwange. Gwe wenna Munnayuganda ng'obadde okola emirimu akawungeezi nkusaba ofunzefunzemu ku budde. Mutere okudde wakanga obudde bukyali. Obinja buno tebutudde. Museveni yajja mu kulembeza nga jidde mu butabanguko era n'obutabanguko akyawo kulyetinga. Eyo group etambula esasulibwa okukola omulimu gw'okutta. Naye ng'eyagala kutta ba public figures oba abantu abanene mu public by influentials okulyetinga amawulire nga diversion bo nga bafunamu naye ng'ate bagezaako n'okulyetinga fear n'okubba abantu. Babeyambisa n'okuwamba ogenda okumenya amayumba g'abantu okubba amataka g'abantu babeyambisa. Saako n'okujja tageti za gavumenti naddala abali mu ludda oluvuganya olwagala okujjako Museveni babeyambisa abaana abo. So gwe wonna gy'oli ng'otambula ekiro muganda wange nkulabula gendeeza entambula zo manya w'oyita na buli kimu naye nga okutta kwonna okw'abantu abagenda mu maaso mu Kampala. Major General Emma Kuteesa, General Christopher Damulira bakuvunaanyizibwako via their ghetto structures. Avubuka bakawuula abali mu kutta abantu. Bwe twali nga tuli mu kalulu akawedde buno obujulizi obulumeka Major General Emma Kuteesa bwe yalagira abavubuka abo okugenda okukola effujjo ku maduuka g'abantu bonna abasubiriza okuba nti bawakanya ebiragiro bya gavumenti oba ebiragiro by'abawakanya gavumenti. Buno obubaka bukyaliyo mujja bbula bulungi buno wano. Ekirungi tukumbe byafaayo tuba nabyo. Obujulizi gye buli tubusaasanyiza okwetola ensi yonna nti Major General Emma Kuteesa ne General Christopher Damulira bavunaanyizibwa kutugumbula n'okutta Bannayuganda bitundu bya Kampala mukono wa Kiso. So the public should know that the ongoing killings of civilians on the streets of Kampala, those are well organized plan led by the government officials in forces, especially led by Christopher Damulira and Major Emma Kuteesa, who works on the orders of Museveni, who instruct them to create fear in the society. But in the other way, after creating fear, they end up killing civilians in their own games. Because they want to create fear in the public, they end up killing innocent Ugandans. So let the world know that the ongoing of killing civilian Kampala streets are led by the state itself, with the help of senior military and police officers in Uganda. So don't be fooled by Museveni himself. Is the one behind all those killings. So the world should know about that. Aho nga nvuddewo njala tugende ku security alert ey'okubiri. Eno security alert njala gisindikira
abaddu ba Allah mwenna mbalamusizaako ba ajati ba haji ba masheeki abawalimu ne ba mufti bonna mbalamusizaako mu linnya lya Allah kansuye nti muli bulungi wankubadde obulungi tebabwa ndi wano bategeeza waliwo ekijja njagala kibagamba omanyi okwerinda sibuti watu ensanafu etambula egaludde Nyandi Osoferi bahabulwa mugomuyita Museveni yajjira mu nkola ya fujjo waje tuita violence tajivangako mujjukira nti omwami ono okufuna obuyambi yabufunira mu linnya lya Kiyisiraamu liyeetuma nti ye Kasimu nayambibwako kati omugenzi Allah bwe yakajjula ebiseera ebyo omugenzi Moses Ali eyamutwala wa munywanyi w'enfanfe omugenzi General Muhammad Minyalu Gaddafi Allah bwe yajjula era singa teyali Moses Ali Museveni tasobola kufuna buyambi naye yeetuuma erinnya eryo erya Kasimu ne bannaabala muli basale musale n'abalala ba Chef Ali baani bafuna obuyambi nga beeyambisa amanya g'Ekiyisiraamu n'okwagala kwa Katonda eri abantu be omwami bw'amala okubeera ekyo kyali teyategeeza nsi era ffe tugenze tubijjayo kati mu mbeera eyo Museveni yamanya nti abasiraamu bano bali kulusho nnyo mu byobufuzi mu by'okukuuma abantu nti omuntu yenna asobola okubeeyambisa ate okulwanyisa gavumenti ye kyeyakola kyekirwa Museveni kyeyakola kwe kukuliyeetingawo abayisiraamu ababe obubinja bw'abayisiraamu obuwe era buli muyisiraamu yenna weyagala okukozesa yeetabe mu kabenje ako n'agaana omuyisiraamu oyo yattibwa genda okinoonyerezeeko buli muyisiraamu yenna Museveni gweyagala okukozesa mu bikolobero bye n'agaana omuyisiraamu oyo yattibwa nga yamaze okuliyetinga abayisiraamu bagenda omuzannyira emizannyo lwaki yabakuliyetinga yabakuliyetinga bano abasiraamu nga bagenda muzannyira emizannyo gye egy'obutujju agezeeko okuvumirira eddiini y'obuyisiraamu okwetoola ensi yonna bino teyabitandika leero mu 1979 ng'amaze okusula gavumenti ya Amini yagamba abayisiraamu nti yagamba banne nti omuti omunene tukumezze tusigazzawo masanso era bw'atyo yoyogera mu bitundu by'embala gye baasanjagira abayisiraamu abayitirivu abaasigalawo ne babona emiwabo kati ye najja ng'ajjawo abo abaali beyeekengera bali atya n'asigaza abatono abaamuyambako okukola emirimu gye n'okutuuka olwalimu kati ndi wano bategeeza nti byonna ebikolobero byolaba birimu okutta okutemula n'abiteekwa abasiraamu abo si basiraamu balina amannya era bajja ne basalanga mmwe bambala bulungi n'okubasinga ne bw'omubuuza owaayi tambulanga omuyisiraamu tunnyonnyola obusiraamu butandikira bukoma tasobola kunnyonnyola ate nga nnyongera bategeeza nti abantu bonna emula bali misango giri mu gavumenti kati esanzibwa bonna abantu abo balina akakwate ku gavumenti ya Museveni abooluganda bakwana b'emikwano bonna bakola mu gavumenti ya Museveni mugenda kinonyezako mugenda kiraba ngayo mulaba omwami ono gwe baasiba ne Besigye kitaawe enfanfe wa Museveni omuwala ono yazze n'agamba nti beetaba mu kutta oba okuwamba twasinziira mu byogero ebyawandikibwa mu Qur'ani ebitasobola kunnyonnyola kuba tasobola bikunnyonnyola omuwala oyo ntegeddeko ti ensibuko yeegomba naye omuwala oyo era alina ab'eŋŋanda ze abakola mu gavumenti ya Museveni mwe bali kitegeeza ojja genda okunoonyeza n'abasiraamu bonna baalese okuparadinga mu kooti nga bonna balina abooluganda bakola emikwana bali mu gavumenti nga guno omuzannyo muteekete kuba guno omuzannyo Museveni adde agukola ng'aseetinga abantu be ne babeera nga bagenda muyambako nga baziba emisango ate ng'abajulizi naye ng'abantu abaziza emisango abatuufu basigala tebakwatiddwako ekyokulabirako teri butembo badde mu Uganda buzuuliddwa ku nkomekkolo yaabwo nti ono mutemu mutuufu lwaki kubanga Museveni kennyini ne famire bibadde benyigira mu kutemula abantu nga ne mukyaleko omutadde wabula olw'okuba tebaagala bantu bategeere nti badde mu lukwe balwisawo emisango egyo ne mugirabira ne muluzinga interest misango egyo najja natandika ogivulunga
nga bw'ayagala ng'akweka ekifaananyi ky'abantu bali mu gavumenti ne mu ofiisi ne mu famire ye obutanoonyezebwako nti bali mabega w'okutta abantu abo ye n'aleeta abantu bamuzannyira emizannyo gye be bano abayisiraamu bemulaba essaawa zino naye ng'abantu abo si bayisiraamu ogenda omunongerezaako buvubu n'obuddo nga tabangako muyisiraamu ke kakabinja ka Museveni akabasiraamu ke yeetonderawo era bali mu kukola ebikolobero ebyo ng'akino akikozesa olw'okuba kimanyi nti Amerika n'amawanga amalala g'abazungu bali against eddiini y'Obuyisiraamu kati Museveni bw'agezaako nnyo okulwanyisa mbu alwanyisa abayisiraamu n'abateeka mu bikolwa byonna eby'obutujju abazungu bajja mwagala nnyo asigale ng'afutubadde ku ntebe ng'atta abantu ng'akozesa akanyeebwa nti alwanyisa butujju obuli mu basiraamu. Kati mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Abasiraamu bonna mulaba bali misango egyo gy'okutta bonna si bayisiraamu nedda. Abantu abo b'amadiini balaba Museveni bali ku luutinga ng'abasiraamu. Kyova olaba teri anyeenya mutwe, teri agamba nti awakanya bonna bakkiriza bukkiriza bwe bati. So njagala bagamba mwenda bannayuganda mutegeere naddala abayisiraamu. Mbasaba nga bwe nakoze ka video ne basaba mujje mutandika okulwana n'okugyawo ekifaananyi kibi ku ddiini ya Allah mubali nnyo baleetera kikola nenjala obategeeza buno obutemu bugenda mu maaso nga Museveni abulambikamu abayisiraamu. Kikolwa kya buswavu, kikola kya bulabe nnyo eri eddiini ya Allah, eri eddiini y'Obuyisiraamu n'okugisiiga ettoome olw'ebigendererwa bye. Njagadde obawa information eno mutegeere kati ki ekigenda okuddako mu security alert eno giwanvuyiza. Okujja ng'agenda kikyusa kino kye kijja gye kigenda okukomekerera eri amasheeki oba abawalembe bagenda okukwata babateeka emisango gy'obuyeekera oba egy'obutujju. Eri emizikiti gye bagenda okuteeka ku watchlist y'ebitongole ebikessi era bagiteeke mu fayiro eziraga nti emizikiti eyo gyenyigira mu kuwandiika abatujju n'abayeekera baagala okulwanyisa gavumenti ya Museveni. Era gye bunakomekeza nga emizikiti egyo gigaddwawo. Bamasheeke mwegendeze ekijja si muntu. Bamasheeke n'abayisiraamu ekijja si muntu. Swaitani Ibilisi asitudde enkundi ajja okulwanyisa Obuyisiraamu ng'ayita mu buli nkola yonna ey'ekijaayi. Nkiddamu amasheeka mugenda kukwatibwa babateeke ku misango egy'okuba nti muli kuluutinga abatujju muli kuleetinga abayeekera bagala okujjako Museveni. Kikomekereze nga n'emizikiti egimba gitaddeko nti gye gibadde entabiro y'okulutinga abatujju n'abayeekera era emizikiti egyo giggalwe okijja. Bwe mutavaayo kondeminga kintu kino kigenda kuggwera mu famire zammwe. N'ennyongedde bategeeza nti akabinja konna akali mu Buyisiraamu akasirise nga tekoogera ngako baogera Museveni na buli kimu. Eyo ye ttiimu ya Museveni gy'eri kuluutingira. Abalala bayinza okuba nga Bayisiraamu baddala naye nga bali mu doctrine ya Museveni yennyini mu bazannyira. Kati gurupu endala yo nga tebanko Basiraamu wabula beefuula ekyo kye batali. Olw'omuzannyo gwa Museveni gwe batega nga temugumanyi, so njagadde mbategeeze mubeere aweya ekintu ekyo mukitegeere nti ekijja si muntu. Sitaani baswaitwani Ibilisi asitudde enkumbi azze buto kwagala kulwanyisa eddiini entukuvu, eddiini ya Allah. Yensonga lwaki abapaledinga nga bali mu makanzu bonna nga bambadde amakanzu mapya, bonna nga baddiini emu tenakulaga nti benyigira mu butemu naye ng'ate abatemu tubamanyi bennyini badde bazza batta abantu. Mwawuliddeko bakomere nga babayisiza information eraga nti omutujju eyatta Joan Kagezi, omutujju oyo wali amanyikiddwa Pato era nga naye awangalira South Africa kati tumanyi wajaali. Pato alina oluganda ku Patrick Bitatuule nannyini Simba Telecom bamutegera gye tulaga era ne ssente zaakola emirimu gy'okutta omwana oyo zaava mu famire ya Museveni ne zigenda wa Patrick Bitatuule ne baziwa omuvubuka oyo Pato. Era n'obutamusiba okumuggyako emisango eyo kyali kigendera kya Museveni ne mukazi we ne Bitatuule ne bakomekereza ng'abasibye ono bbula nti bano bye basiba nti babangako batujju tebattangako muntu n'omu. Bali bageza kusiga kifaananyi
kiraga nti abasiraamu mu Uganda batujju ekitali kituufu. Wadde siri Muisiraamu ne sisuubira nti Kuruhani esobola okusomesa ekintu ekyo ng'omukyano bwekyogedde kikyamu nnyo. Kammale okubazanyira akatambi kano wankubadde mwakalabye njala kabazanyira omukyalo ono olebwe byayogera nga mukaluna nnyo. Njagala owulire n'ekirala owulire engeri amubuuza gy'amubuuza mu bigambo olyoka otegeere nti bano guno omuzannyo muteeketeeke. Eno yadde script nga script zonna bwe zibadde zijja ziba. Tetwagabana ssente. Okulaba akala kano kampi nnyo ndowooza nonyeewa n'akawanvuko oba n'akafuna. Mumpemba eddakiika emu nzanye kano akawanvu. Alright, kaakano akawanvu. Tetwagabana ssente. Because from the beginning okuva ku ntandikwa ekigendererwa kyaffe tekyali ffe kufuna muzibu. Tetwagala ssente honestly speaking. Nenga mukiza ssente zajja. Ssente zajja. Tetwali tuzaagala kuba nti zaali za kutaasa busiraamu kyekiri. Ani yaleeta ssente ezo? Naye nga tezajja nkituzibya bana. Ani yaleeta ssente ezo? Nze naziteeta. Wezireeta? Wezijjawo essente? Nazijja walayo sikulipilayo. Ekifo tujogenda oba muntu osobola okugamba nti yewo naye nga erinnya n'ekifo sikijjukira kubanga nze Kampala ndi mupya nti sijja kugamba nti mwana wala naye nga nakijja nezireeta wali mu mujjiira ogera kuntwalayo kana kye bannerabidde munzijukizeemu okutta Suzani kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinako mmwe mwali mutidde nti ebbanga liwali muludde ne Suzani yali amaze okubategera amaloboozi obabamaye omufaanana. Ako kawairo mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. yes, Olufuna ransom mumutagende ku family. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali etugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twetyo tusitaze alternative. Kubanga no bw'owulira omukyalo ono alinga ali ku interview olulimi lw'omubiri olulimi lw'obwenyi n'engeri gyaddemu ebibuuzo tekwatagana na musango gwe baliko. N'agamba nti baali banoonya ssente za kuyambako Buisiraamu. Obuyisiraamu tewaliwo mu Kuruhani bulagira nti okunoonya ssente mulina zijja mu kuwamba nakutta bantu. Eyo aya teriyo mu Kurani, teriyo. Ne babuuza omwami oyo, ne babuuza omukyalo oyo, ssente ezo mwazijjawa? Omwami oli omulala n'abuukira n'agamba nti ssente ezo baazituwa. Omulala amubuuza baazibawerawa? N'agamba sijjukira kuba nze naakajja e Kampala n'ekitundu sikimanyi. Teri muntu agenda kukima ssente wantu nga tamanyiyo kizibu. N'ekirala tunajjukira mu musango gwe gumu amaloboozi ge bataazanye mu kkooti omwo. Nzijjukirako nga Museveni yayogera n'abatemu abo. Nzijjukirako Museveni ng'ayogera n'abatemu abo. Ye nga temwamuleeta mu kkooti okuwa obujulizi. Abatemu bano ye baafuna batya essimu ye okumukubira obbaga nti ajja bawa ssente. Lwaki tebamuleeta mu kkooti? Kati oli bw'agambye nti ye yagenda okulisi ssente gye baazimuwera tamanyiyo kubanga yakajja e Kampala ate ng'omuwala mukalu muzibu. Mu mbeera eyo kikulaga nti script bawandiise empandike omutemu omutuufu waali ali mu first family. Era njagala obbagamba nti abawala bonna abatiddwa mu Kampala abalungi ekibasizza babadde baganza abamu ku bakoddomi ba Janet. Bwe bate baganza Diddigi, babaganza Karugire, babaganza Odek Lwabogo, ne basala babajja obujja olw'ebigendero bya Janet ne family butasembeza musayi gutali gwabwe. So kati bino byonna ebikolo babikola ne babikweka. Bo balowooza nti ensi tetegeera. Kati mutegedde bulungi Abaisiraamu nti bano abantu batuuse n'okuba nti basomesa abantu ebigambo bikyamu ebitabanko mu Kuruhani. Balaga ensi nti n'ekitabo ekitukuvu kikyamu bye kisomesa bya butujju. Tukivumirira
temusobola kuzanyira ku linnya lya Katonda n'ebyawandiike bya Katonda mbiteeke mu bulongoto w'okuttaba tekiriyo. Awo nawo nvuddewo yabadde Security Tab buli ekijja nalo kimu kigenda mu maaso. Awo tuvuddewo. Era saagala kulwawo ndooza video mu butongole njagala etandike bulungi nnyo. Video eno tutandikidde ludda wa. Katutandikire wano. Eggwanga Uganda lyolekedde embeera ey'akafandalinga edda ery'obukadde. Olwa musajja mukulu okulemera mu buyinza olw'ebikolobero bye yakola ng'amanyi nti bamukunkumula omukono mu kibya ye ne famire yonna bagenda kwolekera emabega w'emitayimbwa emikono gye gitawomera muwemba oba gye gitawomera ntungo. Kati kyasigazizza okukola kwe kuba nti akola buli kimu kyonna ekimugambibwa okukola bamanyi ne batamanyi asobola okubeerawo. Yakatubba obululu enfunda ezisukka muze mumanyi era ng'akozesa mudumo gwa mmundu. Njagala ensi ekitegeere bulungi nnyo. Omukulembeze n'akulaakulanya eggwanga asinzira ku bwetaavu bw'ebyo abantu bye baagala. Ate akulaakulanya eggwanga asinzira ku bibye nga ye by'amanyi. Bannayuganda kye mbadde temumanyi ka kibategeeze. Museveni mu bwongo bw'akimanyi nti obuyinza abufunira ku mudumu gwa mmundu. Era alina obukuuma n'omudumu gw'emmundu. Ye mu bwongo bw'akimanyi nti n'okubeera mu buyinza alina okubeera mu mudumu gw'emmundu, n'alina omulwanyisa alina mulwanyisa na mudumu gwa mmundu. Kati okuuma obuyinza alina ku keepinga on ng'agula ebyokulwanyisa ng'awandiika amagye. Oba muntegedde? Museveni akimanyi nti obuyinza yabutwala na mudumu gwa mmundu. Era akimanyi nti asobola omuggyako obuyinza alina kujja na mudumu gwa mmundu. Kati naye okulaga nti obuyinza abwetaaga talina kintu kyonna kyasobola kukola bannayuganda alina kugula mmundu na kuwandiika amagye. Yensonga lwaki ola nti buli wamu ye abeera kugula mmundu kuwandiika basirikale. Tawandiika basomesa, tawandiika basawo, tawandiika kintu kyonna kyefaananiza, takola nguudo, tazimba malwaliro, takola kintu kyonna kiyamba bannayuganda, akola kintu kimuzimbira mu bukulembeze na kubeeramu. Yensonga lwaki banne bonna abadde bakozizza abaana ku mutendera nti basobola okwesimba mu bifo byonna eby'obuvunaanyizibwa. Omwana abazze bonna zaanoggula bano asojjola basojjola omu ku omu. Ng'alekawo mutabani we era naye gwe yayisa mu kikolwa kye kimu eky'obusirikale. Kwe yavudde atwalire muzzukulu we naye amutendeka amagye. Ng'ali mu nkola ye eyatuusidde anasite mu gye mwagaana okutegeera. Lwaki mwagaana ogitegeera? Museveni okuwandiika ekitabo Sowing the Mustard Seed yali takiwandiikira mmwe. Sowing the Mustard Seed Museveni yali yeewandiikira ensigo ze z'agenda okuyitamu okucreatinga dynasty. Nabutya bw'agenda ogimanejinga mu mwakisoma bulala. Bw'oba olina omukisa okusoma version eyasooka origino Museveni yali awandiika butya bw'agenda okulembera mu buyinza n'okubufuula obwakabaka. Tawandiikangako nti yanula atya eggwanga, agenda kulizzaayo atya, agenda ddikulaakulanya atya, era nti agenda ku bannayuganda n'ebintu bye binno yaakulanga butya bwe yafuna obuyinza bw'agenda obukuuma. Ne banne eyo Sowing the Mustard Seed yensonga nakikuga nti yajja na mmundu alina kusigalamu na mmundu kuba amanyi nti okumuggyako obuyinza balina kukozesa mmundu. Yensonga lwaki agula emmundu ku makyano olweggulo n'atuuka n'okukola factory y'amasasi, akoze factory y'emmotoka ezitayina amasasi, aguze ennyonyi, aguze buli kimu. Naye ng'ebikwatagana okulaakulanya abantu babujje tesobola kubikola kubanga akimanyi alina kusigalamu ng'akozesa ekkooli lya Sowing the Mustard Seed. Kati wano wali okola n'okukombesebwa. Bw'akimanya nti by'obufuzi tebakyamwagala alina kukozesa maanyi kwe kulukulutinga amaanyi gaga SFC Elite Forces ge gamukuumye ebbanga lyonna nakati. Naye nga yo public yamukowadda, n'ensi z'abazungu zaamukowadda lwakuba ti akoze eki,
zikyamutunulira ekyamulinga essalamu alyansenke. Kati essaawa zino nga bwe ntera obbagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owonzika ng'oyama muyamba ekkiriza. Nabadde ndi awo nga ndaba Nyandi Yosoferi ne mutabani we batinkiza n'eggwanga lya Isirayiri, era nga baguddewo n'ekibumbe ekiraga muganda wa Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu eyattibwa mu Uganda lwe baali bazze mu ggwanga lwe bajja mu ggwanga erya Uganda ku mulembe gw'omugenzi Idi Amin Dada ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omusanvu 1976. Nkiddamu nalabye Didigi ng'atinkiza n'Abayisirayiri era naggulawo n'ekibumbe kya muganda wa naggulawo ekibumbe ky'omugenzi Netanyahu eyali muganda wa Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu eyattibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu 1976 ku kisaawe Entebbe. Lwaki akola ekintu kino? Amerika emala omunaabira mu maaso aba alina okunoonyaayo ani agenda omuyamba omuzza mu layini y'omuwa obukuumi n'okumuyamba ofojjale we n'agamba keyeekwate kwa Isirayiri. Oluvannyuma mmwe bannayuganda omulemesa bwe kimu mwamulemesa kitya? Omwami ono Nyandi Yosoferi yajja yeeyita Munyankole. Nkiddamu Museveni yajja yeeyita Munyankole era n'akitambulemu ebbanga ddene nnyo. Mwe yakulyetingira n'amala n'abaawulamu n'ateekawo bakansanga be yeetuuma n'abatuuma bakopi abiiru, bannansanga Abanyankole n'abatuuma bakopi abiiru. Owulira bo ne beeyita abalangira Abahima. Awo entabo weeva ffe notandika omumwamu tumugamba muguntomanko Munyankole. Oli Munyarwanda, oli Munyarwanda, tukimugamba ne kimuluma n'obo tenakimugamba ne kimuluma mpaka yakikonfesinga ne mu 1995 ayagala okunoonya ensibuko ye era nalaye niyeeteka mu constitution Banyarwanda banne. Bwe tumukuba ennyo ye sinakonfesinga nti Munyarwanda tugenda kukola ki niyewandiika ne mu ssemateeka. Bwe mmala omukuba n'ensi nemutegeera nti Munyarwanda alina kukola ki ne yeetuuma omuchwezi. Ne yeetuuma omuchwezi ne yeewaana nti bo bachwezi biki. Era ne muvayo ne mumukuba ne mugamba bachwezi tebabanko Banyarwanda. Ensibuko y'omuchwezi ya Bunyoro na Banyankole. So g'omunya tasobola kubeera muchwezi. Ne mukikuba ne mulaga obuvuno obuddo bw'abachwezi bonna. Era nakyo ne kimuliirayo. Kati abadde alina okwetooma ekintu ekirala. Kati mmanyi nti bano abasajja abatuusi mulimu Abasomaali, Abeeritrea, Abaethiopia baagala nnyo okwefula mbu nabo baddugavu abaju. Kati olwokuba nti mwamukuba n'ava mu Banyankole ne mukuba n'ava mu bachwezi, kati abadde alina okwekwata mbu naye muju. Olwokuba balina akalandira k'Abaethiopia n'Abeeritrea n'Abasomaaliya n'ayagala ayitire omwo atandika okwekwata ku Muisirayiri. Era y'ensonga lwaki nti Omerika olwamugambe tutandika gundi tukutegedde eno vayo yadde alina okunoonya bute bwakola ki bw'atandika okwekwasa ku Baisirayiri. Kati okukwata ku Baisirayiri kwe kutandika okuteekawo omukwano, kwe kugulawo ekibumbe ky'oyo omuvubuka omusajja yattibwa. Olutalo luno olubaddeyo wakati wa Isirayiri, Iraani ne Palestine. Olutalo lukwajja omwami yennyini ku mitimbagano gye n'agamba nti ye abagezaako kulwanyisa Isirayiri najja balwanyisa, era ye mu lutalo luno olugenda mu maaso awagira ani? Awagira Isirayiri. Ne tweet gyeziri yagamba nti ye mu lutalo lwawagira ani? Awagira Isirayiri. Museveni muhozi yabyogera nti awagira Isirayiri. Atugamba ye nti ye. Ne tusirika. Ensi zonna ne zigamba no. Olutalo lw'e Gaza lugenda mu maaso. Ekiyinza okumala ekkobe mu kibya kwe kukkiriza ensi zino bbiri zonna
zibeerewo kye tuyita two-state solution nti Palestine efuulibwa ensi ne Israel efuulibwa ensi buli omu asaleko border kye tuyita two-state solution era ensi zonna zikikiriza America Abangereza bonna ne bakkiriza n'aba European Museveni ne mutabani we tebaatulaga ku side ko bali eya two-state solution tebaatulaga olw'okuba nti abookera etokota essaawa zino yavudde n'agamba nti agenda twala amagye eGaza gakuuma emirembe amagye gatwala galimu ebintu bingi nnyo byengenda obanyonyola ekisookera ddala ffe tuli baddugavu abava mu Uganda ensonga za Middle East tezina tukuuze tukwatirako balina tekinologi n'amagye agali advanced ku gaffe n'ensi endala n'ekyo ekimutwalayo anoonya kuba nti kati ayagala sympathy na legitimacy olw'okuba nti ayagala kwekwata ku ki ku Israel olw'okuba nti America amugoba kati atamanyi nti America mukwano gwa Israel ye kyayagala legitimacy kyekisookera ddala ekyokubiri ono omwami anoonya butya bw'agenda kusindika magye gayagala okwejjako nga singa kikera kubaga nti baakubye ekikompola mu zone olwa Uganda bonna ne baggwawo teri agenda kaana kuba baba batiddeyo yaba akola already afunye legitimacy ng'akozesa mmwe babasse talina kyafiddwa kuba yabadde agala bajjawo mu nkola eyo ng'adde babatire Somalia South Sudan ne Congo bwekityo process esooka gwe mutendera ogusooka omutendera ogwokubiri ayagala nsimbi ensimbi agenda zijjawa yeyagala okuliyetinga kubanga Africa yalina kyetuyita Africa yalina African Union nga balina n'eggye erya African Union ng'oggyeko ebitundu ebimu bya Africa ebyali bikuliyetinze amagye gaazo nga Ekomogo ECOWAS aga East Africa gaagaana kati Museveni ayagala yakuliyetinge empire yiye ng'akuliyetinze amagye nga gasobola okutwalibwa ku mission ez'enjawulo kyovula nti America bano bamugambye ve Somalia nga tebamwagalayo bamugamba ve Sudan tebamwagalayo bamugamba ve Congo tebamwagalayo kati ladies and gentlemen bana Uganda mwenna omuntu agamba nti agenda atwala amagye gakuuma emirembe nga mu Uganda amagye gali ku likodi okutta n'okuwamba abantu amagye agali anilule amagye agali indiscipline amagye agalina emisayi gy'abantu bannansi gye gava osobola okugatwala Gaza UPDF is among the indisciplined forces because they are not protecting the sovereignty of Uganda, they are protecting Museveni's agenda. That's why they have been participating in killing, kidnapping innocent Ugandans during the presidential elections. So there is no way how you can say that you are going to deploy UPDF in Gaza to keep peace. No, it's not accepted because UPDF is among the indisciplined army. Records are there. The reason as to why America told them to remove their forces in Somalia, reasons are known. As well in South Sudan, as well in Congo. The reasons are known. So how dare you say that you are going to deploy UPDF in Gaza? For what mission? Mukenye mukimenti amagye gammwe mugo biragiro by'okutta abantu. Kati awo nvuddewo. Omuntu yali yagadde okubuuza. Ensi yonna eyina ekitongole kye bayita United Nations Security Council. Ensi yonna eyina ekitongole kye bayita NATO. Siwe guli nti ye. Ne Africa eyina African Union. Siwe kiri nti ye. Gwe teweebuuza lwaki Museveni yazze mu parliament n'agamba nti agisaba etwala amagye. Njira kubuza mmeba parliament. Then Speaker Parliament Thomas Tayebwa. Baba waddeko ebbaluwa eraga okusaba kw'ensi ezo nti Museveni bamusabye atwala amagye Gaza. Era ebbaluwa bagitebolize mu parliament. Mwe abakozi b'amateeka njira tusooke tubeere bantu babuufu. Oli najja buzzi n'ekiboozibuuzi kye ekiri politiko kye mutamanyi n'agenda ye stretching amagye gaffe ogajja gigayina okukuuma ensi yaffe n'agatwala mu nsi endala. Njagala parliament ya Uganda mubuuze Minister wa Defense
mubuuze bajjena bali mu parliament bapresenting ebbaluwa eraga okusaba nti UPDF bajagala Gaza. Either ng'ebbaluwa eva mu African Union, either ng'ebbaluwa eva mu Middle East Joint Forces, oba ng'eva mu United Nations Security Council, oba ng'eva mu NATO ng'ebasaba. Ezo ebbaluwa zetu teziriiwo. Lwaki mutula mu parliament okudiscussinga nonsense? Lwaki Museveni muwa legitimacy buli kaseera ng'akozesa ebintu bitali mateeka? Someone from nowhere, he came with Museveni's ideology in the parliament without any official document which shows the request that UPDF is needed in Gaza. Just someone came that Museveni, we are going to deploy UPDF in Gaza for peacekeeping without asking that person or that general where is the request letter or where the letter which is requesting for us to deploy our forces in Gaza. Bumukola amateeka oli najja buzinga talina bbaluwa yonna ebalaga nti twasabiddwa kukuno okusaba nti amagye gaffe gagende Gaza kubanga temmanyi mumanyide Museveni ebyanga nti temmanyi Museveni biki byakola wano ebatta abantu erugogo Kabalagala n'entinda nawo Kabalagala lwebatega bomu yabebuuza nga atwala amagye Somalia nakati gaavaayo bera atwala amagye Sudan yabasitegeezaako byatwala amagye Kongo yabategeezaako amagye agali agali Tanzania okuuma mukazi wooli Suluhu yabategeezaako abyokwerinda bali mu ngweza bulijjo bali mu polisi ya Kenya n'amagye yebuuzaako nga batwalayo. Lwaki mukozesebwa omusajja alina interest ezize ez'obutujju mu nsi yonna? Oli anoonya legitimacy, anoonya ba allies kubanga akimanyi mu nsi z'abazungu esinga obungi yayokya. Kati alina kukola buli kyonna ekimusabibwa nenga ensi nnyingi mu Africa ezeetaaga eddembe lyazo. Katumu waliyo olutalo lussa abantu lwaki babatwala Sudan? Africa erimu entalo ezeetaaga okutaawuza. Sudan yo mambuka eya Katumu abantu babatta bamala lwaki tabatwalayo? South Sudan eri ku kaleberebe kagenda mu lutalo lugenda okusaanyawo abantu naye nga ate yalwenyigiddemu. Congo bali mu kutta bannansi ba Congo era nga yalwenyigiddemu. Tanzania n'akalulu akawedde batta abantu era abasajja ba Museveni batta abantu Katonda bamale mu ggwanga babazika mu mass graves bwe bamugambako yayomba buyombe era omukazi ali unpopular. Oyo mukazi president wa Tanzania ali unpopular in public. Ensonga lwaki Museveni tavaayo buli kaseera aba agenze kuyambako omukazi oyo kwogerako mu public n'abantu okumulaga nti waali n'okufuna sympathy kubanga njala kubuuza bukyanga omukazi oyo awutwala obuyinza nga ssa abantu wali omulabeko ku trip ki ng'ageze mu nsi z'abazungu? Wali omulabeko ku official trip ki ng'agenze mu nsi z'abazungu? Bw'amala okutta abantu Museveni amugamba kakkana nze ngenda kuzannyira omuzannyo. Amuvuga amutwala mu nsi ziri ez'abatujju etali democracy. Kati Museveni lwagire Museveni agenze ku two-state visit aba agenze kumuteekako mu public ensi emulabe nti alina ali relevant nga public yamukoowadde oyo mukazi Suluhu. Public yamukoowadde tebamwagala ali unpopular. Abantu bamwagala. Kati Museveni lwaba agenzeeyo amuyita mugajjo nyambeko nyera kwogerako n'abantu kati mwe temunnakirozaako. Kati awo bwe mala okunnyonnyola ekintu kino okitegeera amagye gaffe bwe gaba gakola effujjo ku bannayuganda bagatwala eri eyo part of the eliminating indigenous UPDF serving officer akatego trap. Tebagenda ku deploying abagamba n'ogwa munyarwanda bagenda ku deploying mu ba indigenous nga ne baba basse. Kansooke nkubuuze nkugambye akoze ekintu naye binaavaamu obimanyi? Akoze byakoze ebinaavaamu obimanyi, the outcomes ozimanyi? Kankweko kuzimu ezigenda obunaganze Museveni musoma emabega ne maaso ne wakati. 1 yagamba nti awagira Isiraeli mu lutalo
olw'e Gaza n'olw'e Iran si bwe kiri nti ye bw'abanga abantu b'e Gaza babalumye enjala ne bafa ng'ate bw'obawadde na mmere ennyumba zippye amasannyalaze bagakubye amalwaliro bagakubye amasomero bagakubye batta abaana abato ng'ono kennyini publicly yagamba nti awagira Isirayiri kati atajja walaavu egenda okukuuma ate bye yawagira babatte ekyo nkikulekedde yagamba awagira Isirayiri mu lutalo lwonna ajja walaavu egenda okukuuma bye yalagira nti babatte kuba yagamba ajja awagira Isirayiri mu lutalo lwonna abantu batte babawa mmere tabawa amazzi ennyumba bazikubye amalwaliro bakukubye amasomero bagasikubye abaana bato babase kati gyagenda okuma gyagamba gyawagira batta abantu kiki ekigenda okuva mu ekyo Uganda erina ebbulwa ly'emirimu Uganda erisukka ne mu bukadde 20 kyokka bannayuganda gye badde balinako akasuubi akamunyeenya bwe kati zensi z'abalwo gye badde bagenda okukola obwa house manager mwe muyita bakadaama obwa security abakola mu restaurant abakola ku bisaawe n'emirimu emirala gye bali bakola mu Middle East gw'okimanya ekintu ekyo kye baakoze oba kye basuubira okukola singa kiyitamu kiyinza okuviirako bannayuganda abali mu nsi ezo okubasibira ekikookolo obutaddamu bakkiriza kuyingira mu nsi ezo n'abaliyo ne bafulumizibwa sinakindi ne battibwa olw'omululu gwono katugambe agenda kulibulooyingayo amagye 5,000 bamutwalo okimanyi tusobola okufiirwa miliyoni y'abannayuganda bali mu Middle East ne bafiirwa emirimu gyabwe wakitudde mu angeyo so member parliament munabyobufuzi wa National Reverse Movement wakituddeko mu angeyo nti bannayuganda abasukka mu kakadde bali mu kakadde bali mu Middle East basobola okufiirwa emirimu gyabwe n'abo abamu ne battibwa olw'amululu gwa Museveni okutwala abasirikale bagamba nti bagenda kukuuma mire naye ng'ate rekodi zaabwe baziina nti yawagira olutalo lubatte abantu abo lwaki Museveni oyingira nga mbizi bitali bya Uganda bali balina entale zaabwe zawandikibwa mu Bayibuli gwe mu Bayibuli eyogerako wali ku Uganda lwaki oyagala kwefuna nti gwategeera gwasinga amaanyi buli kimu amaanyi olina galagira mu kwagala kw'abannayuganda kwe balina okuba nakwo amaanyi g'omukulembeze yenna gava mu bantu bakulembera kasita banga bamwagala kasita abantu bo bakukyawa nga wababba teri muntu asobola kwagala kati gwe MP era ali mu parliament nga waguze ekirowoozo kya Museveni nga temunalibako na bbaluwa basaba kutwala amajaago sooka otunuulira ogweza okuba oli mu gavumenti olya naye baganda bafali bali Middle East bajja kusanga obuzibu bwa mirundi 3 bayinza okudda obutabakkiriza kuyingira Middle East bayinza okubibasibirako ne badda e Uganda oba bamu okuttibwa mu nsi ezo ze bali kubanga zijja tegeera nti abantu abali wano bakolagana abatemula abantu ensi yonna eri ku mavi esabira Bapalestine gw'otwalayo magye ng'ate mutabani we yagamba nti abantu babatte ne bwe tugenda mu mipiira gya Champions League basabira Bapalestine ne bwe tugenda mu kwekalakasa mu nsi basabira Bapalestine parliament zitula nga zisabira Bapalestine buli omu asimpathizinga na Bapalestine nti at least olutalo gwe buli muntu afuna emirembe kati gw'ogamba nti gy'ogenda otwala amagye nga ne mu Africa mulimu obutabanguko ne waka wennyini Uganda etudde ku ccupa muwamba mutta abantu ge magye g'osuubira otwaleyo kubanga onoonya ba alai oluvannyuma abantu okugwamu nti oli mukyamu so bannayuganda njala mutegeera ensonga ne balo gitegeera mujja kumanya lwaki omusajja ono azanya emizannyo gino yabadde anoonya nkwaso waakwatira kati enkwasa egenda emuleka atandise kukola bintu ebyo nga bagamba nti omukalukalu tajja busera bujja mwokya very soon temuleekaana naye busa obukalukalu bujja mwokya kubanga oluba munaanuula
kyetuyita stretching bamunaanuula manya akanaafa tekawulira ng'ombe akanaafa tekawulira ng'ombe naye ajja kiro zaako mu budde obutono awo tuvuddewo nze mutegedde bulungi mbagambye biki ebiyinza okuva mu kintu ekyo bizibu ki na biki byetwolekedde so mwenna bannayuganda abagenda abasuubira okugenda mwegende zinyongera okubajjukiza buli munnayuganda afuluma eggwanga Uganda ng'ogenze ku foreign mission oba ogenze South Sudan oba ogenze Congo oba ogenze Somalia oba ogenze wa kiri ku likodi sente zammwe zonna tebazibawanga ng'osuubira gye bagenda okutwala bagenda kuwayo sente ako katego kakubajjawo kubanga bali banoonyi ba nsimbi bajja ku kyeyo bali mu university buli kintu kyonna ekyetaaga okuba bakibba okikozesa so gwe indiginansi gwe bagenda otteeka ku lukalo olugenda vaove ewuwo ng'omaze okulaama ekiraamo okiwadde mukazi wo oba bbaawo ani agenda okusikira omubuulira ebiki byonna by'olina by'osigazza mu bulamu bw'oba obirina kuba nakyo kibuuzo kikulu nnyo gwe gwe bagenda otwala Gaza okukuuma mirembe vaayo ng'omaze okukola ekiraamo ani agenda okusikira by'obugagga by'olina n'ensimbi bw'oba ozirina kubanga ebisinga obungi bwe mutafiirayo yennyini yagenda obbatta kubanga akimanyi ayagala bakendeeza ng'ewava munnayuganda omwateeka abanyarwanda 10 ate nga bwe kiri era bagenda okugendayo bonna bakomandant bagenda kubeera baabwe nga etasobola ng'obagenda mu field mwe mugendayo ekyo kyo kibagamba mbere nga mukimanyi era mubere mukoze kamanyi ngakoza n'obbwa mugenda musaddaakiro bagenda basaddaaka ng'endiga lwaki ye yennyini kizza kiroleka lumye nga abasirikale bennyini baatwala mu mawanga ago amala n'abaseetinga ne babatta kati ekyo mukiwulidde bulungi nnyo mbagambye okusaba kuli ludda wa tebabalaze kusaba kwonna kuli mu kintu ekyo bo bazze buzi kubanga ayagala kubatemulira eyo etuvuddeyo tugenze ku nsonga endala ensonga endala yeruwa mwenna bannayuganda bali mu Uganda ngenda basaba okulwanyisa dikiteeta amaze mu buyinza emyaka 4 si munnyo nti buli muntu asobola okugula ku dduuka kubeeramu obuwonvu n'obugga gutuuka ekiseera ne guleetera bannansi okulooza nti tebasobola mujja mu buyinza guleetera abantu abamu okutandika obutesigana bannaabwe gutuusa ekiseera ne gumalabwa abantu essuubi abamu ne babivaamu ne baga katulinde bulinzi kale Allah asalewo Mukama asalewo naye eriyo abagamba tujja kivuga mpaka kuwulira bubi nze omukubbo n'abalala saako n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyita mu kusoomozebwa kungi ne mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayita mu kusoomozebwa kungi waliwo olumu lwatuuka n'agamba nkite naye n'agamba sikyadda mabega lwaki otunuulira omuntu asinga okubeera obubi mu Uganda ng'ate yalima empindi ku ffe abalwana eggwanga likyuke n'osanga omuntu nga takugamba nti alina kyawagira nakyakola naye ng'ate y'omu ku balwana ate Museveni asigaleko mu kubanga ye alaba tebisoboka abo bangi nine mu gavumenti enkadde ezaaliko ziri babeerangawo bo tebakuggyako kirowoozo kyo wabula buno bakajjala busaasaanya bugenderi bannayuganda mwenna ne bannabyabufuzi saako bekomere bitekola emirimu gyegimu njala bo basindikira kuno okusaba kwange mu nkola ey'okuzza obwasseruganda mu mpola newankubadde tulina eŋŋombo nti ng'oyagala okutambula obulungi sooka omanye omulabe wo yaani omanyi obusobozi bw'omulabe wo olwo ojja kumanya butya bw'osobola otambula n'omulabe wo okutuuka lwe munaawangula
yadde nga Museveni yatuteekamu okwawukana bwe baagala okujja mu gavumenti ye mu buyinza olw'ensonga eri abakkiriziganya okukolagana naye olw'ebigendererwa byabwe ebyo naffe bakagubira batasobola kukkiriziganya naye olw'ensonga ogenda otandika omulwanyisa oba omwogerako twamala musoma waliwo alwanyisa Museveni n'amuleme nalaga kati annemeredde kamweyongeko eyebeera nsobi waliwo enjogera abazungu ze baateekawo nga baaziteekawo olw'ensonga nti baalemererwa bo nga bo nti bw'oba olemereddwa okuwangula omuntu mwegatteko enjogera nfu tewali alemererwa kuwangula muntu nkiddamu tewali alemererwa kuwangula muntu just lwakuba nti gwe tewakozesa bulungi ebintu byewali olina okukozesa mu budde bw'okulwanyisa omulabe wo wasalawo ogende mu lutalo naye walina buli ekyetaagisa okuwangula omulabe wo naye tewakozesa bintu ebyo mu budde obutuufu okubikozesa okuwangula omulabe wo wabizanyiramu n'obyakiramu kati y'omulabe wo n'akozesa ebibye mu butuufu bwe n'akulwanyisa n'akusaanyawo n'ebyo by'olina okukozesa omusaanyaawo wempakanyiza ekigambo ekigamba nti omuntu oba akuwangudde oba akulemereddwa okuwangula mwegatteko nedda lwaki amanyi nti oli mulabe wo wayagalako mulwanyisa ekyo tekivaawo akimanyi nemba mwebase okutu kusigala waggulu n'amaaso asigala agabbirira lwaki amanyi ky'osobola okukola mu budde obwo yenkola ya Museveni kati ne bannaffe abaalwanyisaako Museveni bamala ne bamwegattako olw'ebigendererwa byabwe nga bo balowooza balemeddwa nyongera obajjukiza Museveni talokokanga ate tasobola kukusonyiwa ate teyeerabira wabula gwasigaddewo nga teweemwagattako naye ng'ate n'abajja omuggyako naawe ate oyagala balwanyisa buno bubaka wange njala bukusindikira era nga mbusindika ne bacomrade baganda bange Uganda weetuuse yeetaaga amaanyi gaffe ffenna omuli bannaddiini bannabyanfuna abasomesa abasuubuzi abasawo ab'amagye abapoliisi bannaddiini abafuzi b'ennono bannabyabufuzi abakyaliwo n'abo abaali babiwummula twetaaga okuddamu okutuula n'okukwatagana tulabe butya bwe tugenda okununula eggwanga lyaffe nga bwekyali mu myaka gy'ekinana n'egy'ensanvu bonna abeenyigira mu lutalo okujja ku gavumenti ezayitako baali tebakkiriza mu nkola yaabwe bonna buli omu yali teyakkiriza mu nkola ya munne wabula baafuna ekibagatta nga Amini n'Obote balaga baali bafuuse ekyonga eby'obulamu bw'abantu nabutyo bwe mbasaba mwenna gye muli nga mbakoodde mu biti byammwe yessaawa tunule eggwanga kuba tuli mu mbeera esukka n'eri gye mwegattiramu tujjeko Museveni kati gwe muganda wange ali eyo owa struggle buno bakanjala bokusindikira tuli mu kisero kyekimu era tufuna okusoomoozebwa kwekumu mbadde nkusaba emmundu zaffe zonna tuzitunuze eri Museveni newankubadde eriyo abatutunuzaamu emmundu nga bali ku ludda oluvuganya tetubafokasingako tufokasinge ku Museveni era ne bannaffe abali ku ludda olwagala okuggyako Museveni be tubadde twekengeranga ebbanga lyonna tubawe benefit of doubt olw'embeera gye balimu kubanga mmanyi nti omuntu atuuka ekiseera neyejjusa lwaki saakola kino budde obutereevu
Essaawa zino Richard Kano Kizza Besigye gyali tewandiyagadde kubeerayo n'ebimwogerwako tewandiyagadde bikutuukeko okuggyako nga tolaba. Lwaki nga tolaba? Mu mateeka amatuufu n'empandiika y'emisango oba n'empaba y'emisango emituufu bw'otunula engeri gye bayisaamu Kizza Besigye bamuggyako balooya be gye baleetamu abajulizi n'abalala baganye okujja n'omusajja eyita omuzungu eyazze okuwa obujulizi. Lw'ensooso kirabo kyanga lubanga lwa mmindi sikirabangako. Lwaki? Omuzungu gwe bagamba nti yazze okuwa obujulizi okulumiza Besigye naye alina kubeera suspect era ng'ali mu kkomera. Bandibadde bamuteekako dda ekiwandiiko kibakuntumye via Interpol oba International Police nti omwami ono yeetabye mu kwagala okutta Museveni n'okuvuunika gavumenti ye ne bakiweereza ensi ye mwali. Interpol n'emugamba ssebo weetaagibwa njagala mu mbulyo mwali muliddeko ebbaluwa yonna eraga nti omwami yeetaagibwa ku misango gy'obutujju ng'akolagana Besigye okujja gavumenti ya Museveni. Lwaki yazzenga alumiriza Besigye? Tekikuwaamu kwebuuza bibuuzo? Bw'obanga yali agenda otunda ebyokulwanyisa bomu n'ebintu ebiriku ye ate n'abanga azzeko obujulizi ku Besigye kwe tofunamu kibuuzo gye naye so okulindeko muzungu kyasobola okuva gyawe ng'amanye ensi gyalimu tegoberera amateeka tobuuza. Ensi gyaguma gyazzeemu tegoberera amateeka najja nga yabadde atunda ebyokulwanyisa ebigenda okujjako Museveni. Tebubuuza lwaki? Obwo bwonna buzannyo bwa Museveni. Mujjukira kambazeyo ke mabega bwe nabagamba nga Museveni ayagala kuteeka Kyagulanyi mu mbeera Besigye gy'alimu yali amaze okusaasaanya ssente ba agenti mu nsi yonna nga bagenda ziteeka ku akawunti za pulezidenti, ku akawunti z'ekibiina, ku akawunti z'abakulembeze b'ekibiina. Ekintu ekyo nakibagamba nga kijja kwefaanagalizamu ng'ekya Besigye. Ani ajjukira? Era bwe nakikuba kyakomawa. Kati ba agenti ba Museveni bamanyi nga n'omusirikale y'omu ku bo. Era ensonga lwaki yasobodde okujja mu ggwanga okuwa obujulizi ng'ate y'omu ku ba suspect kubanga ye amuziddiira. Kitegeeza yeetaba mu kutunda ebyokulwanyisa bigenda okujjako Museveni najjako obujulizi ku Besigye. Mu misango gyonna mifuutiike. Kati ngenda basaba ffenna tugatte wamu eddoboozi tulwanire abo abali mu kunyigirizibwa. The likes of Kizza Besigye, the likes of Erias Lukwago, the likes of Sam Mugumya and others who are still at large abadduka olw'obulamu bwabwe. Tuyinza okuba tulina enjawukana yaffe wantu wamu. Ekyo tusooke tukiteeke ebbali, tusooke tunulire ekifaananyi ekinene. Nange nnyinza okuba nina enjawukana yange nabo entonotono naye tenzijja ku kifaananyi ekine ekyokununa eggwanga kubanga ffenna ekitulanya kiri omuntu Museveni. Essaawa zino tumuggyeko tutya? Kati bwe tutandika okukomerera abali eri mu mikono gya Nnyande bye yawamba, singa naffe tugwa mu mikono gya Nnyande bagenda kupositinga ki, bagenda kwogera ki? Ekyo kibuuzo kirekedde ggwe. Singa baganda baffe singa naffe tugwa mu mikono gya Museveni nga bo bwe bali ebweru bagenda kugamba ki? Bajjaga nti bwe twali bizibu abantu abatukomereranga tusula tukuba tutta naye kati naffe katubakomere tubasudi obanga nti owadde empologoma ennyama n'ogiwerako n'omuntu addaayina ogijuwa. Kati mbadde mbasaba otukyuseemuko abantu batubeetaaga mu lunaku lumu oba mu bbanga gye bujja katono tujja kwetaagisa abantu bano bonna nga tutudde mu kisweki okusala entotto butya bwe tugenda okweŋŋanga basserwajja okwota bali mu Uganda. Era mujja kiraba nga bwe kyali ng'e Nairobi, nga bwe kyali ng'e Tanzania bwe baateesanga okujja ku gavumenti z'Obote n'ez'Amin, kijja kwetaagisa
okujjako yalemeddeko ng'agufudde mulagano okujjako okuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform kuba nabo bali ku mulimu abo tetubataliza bo tugenda bo maaso naye bali already abali mu ngalo za Museveni baatulugunya okutta tubasuulira ettawulo lw'ensonga zirinda bolwange taamusiba emmere bw'oba ozannya n'omwenyango omanya ddi w'ozannya nagwo oba kamyo kati saa zino tumanyi bwe tuzannya n'omwenyango tumanyi bwe tuzannya ne kamyo so bakomredi mwe nangenda basaba tusooke tuzimbe ekifaananyi ekyo nga tugamba okwegatta gwe maanyi okweyawulamu bwe bunafu okwegatta ge maanyi okweyawulamu bwe bunafu naye tekijjaawo kiri nti eriiso erimu liggula erimu teriggula olina okuba nga oli careful nnyo ku bali boodiringa nabo okumanya ekituufu ensonga enjagadde gibaga mugitegeere kubanga obudde tulina butono nnyo Uganda esebengerera ng'edda mu matengo oba mu bizibu byeyalimu ku myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana n'egyaleero ate gisusseewo ompulira bulungi nnyo kati omala okutegeera ensonga ezo wenkugambira muganda wange yonna gy'oli okusaba obe ng'omanyi nti ekiri atabaala kyekirala asigadde ewaka awo tuvuddewo ensonga endala abadde bangobereranga nga nkola programu ebimulimbulanga emmengo ebbango nene ngikoledde n'abantu ababadde boogera ensonga ezikwatagana ku nteekateeka ekufuga emyaka 5 n'ekikumi egya Museveni baalina enteekateeka nnyingi nnyo empandiike ze bazze batuukiriza nga ffe twebase tufuluuta naye mu nteekateeka ezimu zenzize mbalumirako n'obbategeeza mwe mbadde ensonga y'okujja obwannannyini ku bantu abalina amataka ensonga eyo mu nsonga zaabwe ensonga eyo yali namba 13 bw'oba ogyetegereza wano yali nsonga namba 13 bw'oba ogyetegereza ensonga eyo esoma etya ensonga namba 13 etegeeza acquire all resourceful land in the country and tighten the grip on all resources in the country. Bafuba okulaba ng'ettaka lyonna ery'omugaso era eryetaagibwa mu ggwanga balitwala era bateekewo okunyigiriza n'okulaba nti bafuna byonna eby'obugagga ebiri mu mataka ago okwetoola eggwanga lyonna. Meeting eyo yali mu chairman Nyandi Yosofeti Bahabulwa, vice chairman yali Samuel Katamba Kuteesa, general secretary ya Genetic Kataha Museveni Mbabazi, assistant yali Mole Asimwe. Kati ensonga eyo 13 ennamba bali bagiteesaako badde batutte ebbanga bagikolako nga nzijanji bagamba wabula mulamu wa Museveni era nga kati minister omukyala gubayita Kahanga oba gubayita Margaret Muhanga mwanyina wa Kahanga Muhanga Kojja Muhoozi mwanyina wa Andrew Mwenda bano Kahanga Muhanga abeera mama wa Muhoozi omuto Muhanga Kahanga abeera kojja wa Muhoozi omuto saako ne Andrew Mwenda. Omwezi guno gwennyini gwe tutandika omukyalo ono yagamba nti the State Minister for Urban Development, Margaret Kahanga, has called for the end of individual ownership of land, instead have land in Uganda entrusted in government. Mama Muhoozi omuto yagamba kubanga minister akwatagana ku nkulaakulana
yeggwanga yagamba nti kyekiseera bannayuganda obajjako obwannannyini ku ttaka obwannannyini buno budde mu Uganda gavumenti olw'okuba nti kati bamaze okuseetinga abaana baabwe bonna basomi bali mu bitongole byonna olw'okuba nti bamaze okuseetinga nti bali mu judiciary olw'okuba nti bamaze okusoma bali mu poliisi olw'okuba nti bamaze okuseetinga nti bali mu magye be bali mu district headquarters be bali mu parliament bamanyi kati baseetinze buli kimu tekigenda balema ebbanga lyonna badde balina ba agenti baabwe across the country nga bakwalinga amataka g'abantu bagatwala by force bebasse bakoze batya kati bakimanyi nti bakimaze baagala kujjawo ttaka naye ng'ekigendera kyabwe kituufu ettaka lya Mailoland liri mu Buganda wokka ewala ettaka eriryo liringa lya community ng'ekigendera nti obuyinza bwa bannayuganda bonna n'amaanyi g'Omuganda gali kuba nti alina ettaka eryo ly'obwannannyini kibataagala kati omukyala yagenda nti ettaka live buli muntu agibweko obuyinza ku ttaka ettaka lyonna limudde mu gavumenti kitegeeza ekyapa kiba tekikyakola n'endaga ne batekyakola ng'oyagala okufuna ekikolebwa ku ttaka kyonna olina kusaba buyinza mu gavumenti ku lease basis baba kuggyeko obuyinza kino bakikola ensonga nti bo nga bulijjo bwe bateekawo puroguramu zino babeera exceptional ku puroguramu zino nti bo tebibanyigiriza stiru nga b'Abanyarwanda bagenda sigala nga ba-owninga ettaka kubanga bali mu gavumenti bwe bannayuganda mmenga temukyalina bwannannyini ku ttaka bo bajja kuba tebasasula misolo balina obwannannyini ku ttaka nga mwe bannansi bannannyini temulina buyinza ku ttaka muyinza odisasulira emisolo ng'eryammwe lyaliizi bo ng'eryabwe lisigaddewo nga lyaki olw'okuba nti gavumenti bagimenti bamaze oginyweza eggwanga bali wambye kyenjagala okujjukiza kino tekisosola wa UPC tekisosola wa NRM tekisosola wa DP tekisosola wa National Platform tekisosola Muganda tekisosola munyo kisosola kitwala buli muntu yenna olw'ensonga bano bamanyi bamaze okuteeka buli wamu eweetaagisa okuteeka abantu baabwe okuteekinga over kikulekawo munywanye eggwali eyo agamba politics tankwatako wagenda okuba ekiro mu America olina ebyapa byonna n'endagaano zo essaawa eziyinza okufuuka poteya naawe ali Canada naawe ali mu Bungereza politics tankwatako nze ndi wa NRM we are safe more than safe how are you ali mu Europe okolera kufuna kataka kuteekako bya bugagga byo ttaka bagenda ditwala ali mu Middle East ali mu Asia naawe ali mu Uganda gye baliko munnange okina kigenda tuukira nkyayagala bagenda baziika mulimbo nga temukyalina nsibo kola muvuna buddu nga n'okuziika baba bwendako ez'okuziika ne mulina okuziika babategera ku butegezi babategekera obutegezi naye nga kino kivudde nti bajjajja mu balwanira ettaka lino lisigale nga mulina ettaka buli bika famire zirina obuyinza ku ttaka lyabyo ne mu mukizanyira bw'okuba temanyi nti abasajja bali mu 50 amasa program gye bazanyiramu kino kikuzayo kutya gwe wenna akyalisa ebijjanjala empiso njagala okutegeeza gy'okoma okwebaka ng'enjala ekulumye nga tomanyi lwaki enjala ekuluma naye akuleetedde enjala okukuluma baddako bulamu obwo gy'okoma okwebaka olw'okuba enjala ekulumye nga tomanyi lwaki enjala ekuluma agikuleetedde addako bulamu obwo kuba talina kyakwetaaza kimunyumira nnyo ng'ofudde yaatwala ettaka kati yonna gy'oli nkubiriza omulago gutakungula monnange situka tutambule ng'obudde bukyali kyonna kyola mu Uganda kiteeketeeke lwakuba muganda okutegeera ne mwefuula batategeera naye nga temujja kutegeera lwampaka n'olw'ensonga njagadde okugamba nti ekintu kikwatagana ku ttaka buli muntu kigenda kukwatako naye batebabitandika obbireeta nga mumulooza nti basaaga baleetako kimu kimu ne bakikuteera awo nolowooza bali mu kusaaga tebasaaga bagezesa mazzi kuba jjinja mu kisaka kye ekivaayo kyovula kati balina obuyinza obugerere obumenya ebizimbe by'abantu akimenya avuga gule apangisa tamanyi bagula musenyu tamanyi bagula bulooka goloza laki okumenya ennyumba z'abantu kubadde kugenda mu maaso museza tosobola kumenya nnyumba ya muntu nga tomaze kuyita mu mitendera gyonna sina kindi omusasula naye gwe nojja n'omenya omuntu wayigeko oluba wajja ekyokulya wakolera bizinesi ze gwe n'omenya n'otambula butambuze kubanga babategeka mubeere nga mubiri mu bintu nga bibajje ne bituukawo nga temulina kye mugenda kukola n'olw'ensonga eyo gwali eyo njagadde okutegeeza ensonga eyo ogitegeere bulungi nnyo
lwaki ebintu bino bitambula bwe bityo. Kati ensonga nga nkimaze ninako omukugu omu musawo Munnayuganda ali mu nsi z'amagulu meeru. Yaŋŋambye ebintu byetula bigenda mu maaso mu Uganda naddala ebyokutugumbula amabujje wakati w'omwaka ku myaka 10 oba 12 oba bubenje oba batemyetemye, ebikolwa ebyo si bya bulijjo. N'ebikolwa ebyo bikolebwa abantu abeekusifu n'ekigendererwa ekyekusifu kye mutamanyi. Ne mugamba ekigendererwa ki? Naŋŋamba ojja ogendera ennyo nga batemudde abaana abo, kizibu nnyo ossangawo omusaayi omuyitirivu. Omusaayi ogwo gulembekebwa. Nga bw'onoosala embuzi oba ente ne mulembeka omusaayi ogwo, n'abali mu sisitiimu bwe bamala okusala abaana oba batirimbula mu accident, wabeerawo ekibinja ekisooka ekijja nga ye bababulira ambulance eratambulira ku mmotoka eyo. Ambulance yamanya etya nti ate abo bana bagenda gwa kabenje? Ambulance yali ezze specifically kuŋŋaanya musaayi gw'abaana abo, omusaayi baba bagwagala. Era ky'obola ne batuuka mu ddwaliro balwawo bawa abaana bammwe. Lwaki? Baba bakyabakenula mu musaayi. 1, emisaayi egyo egisinga obungi giba tegiri infected. Abaana abo baba baana bato ng'emisaayi gye mito. Omusaayi guno guli more expensive than the how you think ogw'abaana bato. Era nga mu lulimi oluna science bakikozesa naye ensi tekimanyi. Wabula ebigambo byampandiikire bya lukolosoofa nnyo, kambiyitemu wano katono nnyo. Yaŋŋambye mu lulimi oluna science waliwo kye bayita pigment produced by exudation of adrenaline. This process that happens naturally in the body of the young children, but the compound is also well known in biochemical research. Is a real chemical compound. It can be harvested from the children and the global elites products. Children to harvest androcorm and that pigment found in their blood converted to powder form as home cosmetics agents to help control aging, bleeding for its supposed mind altering or life extending properties. Very expensive, and why those Rockefellers in USA are never grow old or live to 100 years of their age. Mu bufunze akugamba nti omusaayi gw'abaana abato abo gulembekebwa olw'okuba gulimu ebirungo ebito, gugibwamu ne gulembekebwa ne bagukolamu ebirungo ebirala ebikolebwamu empeke, ebizige byesiigibwa oba ebintu ebinywebwa abanene mu nsi yonna n'abagagga n'abantu amanyikiddwa okubikozesa obbiya, obbinywa, obbyesiiga obutakola myaka ne kibayamba okubeerawo emyaka 10 n'omusobyo gwe mugaso gw'omusaayi gw'abaana abo abato. Nange nga bwe ndi mawaggali atudde kafoomu eggulamu,
nakubiddeko ko ku basawo bange mbeebuze ku nsonga eno kuli gye yaŋŋambye. Abantu nga 7 baŋŋambye ebigambo omusajja byaggambye omusawo bituufu nnyo ne tebimala googerwa mu lukale. Byemu ku bintu eby'enkizo ebitayogerwa naye nga ge yeggambye ge mazima. Mujjukira ano mbadde nga nzija mbagamba empiso ezikuba Nyanda Yoseferi okufaananga bw'ali ne mbagambako nti atera n'okweyambisaako okunywa era kasaayi k'abaana abato abo nti ye n'ebintu ebirala. Abantu abo nno be mulaba abanene mu nsi yonna nti ye abantu abo ne ku lukangagga lw'ebintu bye balya nti ye wattu kubeerako emikalo gy'abaana abato oba n'emikalo gy'abantu bennyini ku lukangagga lw'ebintu bye balya nga bonoga nti eno buffe nti ye kubeerako olukangagga lw'emikalo gy'ennyama y'abantu nga bagiriira ddala ku mmenyu nga balya abantu ng'ennyama eyo bagirya. Mula abantu kambwala mitima, bantu kubeera bagumu, bantu kubeeyisa nga basezi ng'okutta si kizibu kyabwe kumbe baliko amaanyi ag'ekizikiza ge bakozesa. So omusawo bwe yannyonnyonnyodde n'enkola risaaki nakizudde nkituufu naye ebintu bino byenjogera bizibumukko okutegeera buli muntu alina omutwe kubanga nange okujja obibagamba namaze biroonyerezaako naye mbadde bimanyeeko katono nnyo naye nga sibigendanga wala. Naye ng'omanya nti Katonda ne bw'ogamba nti ogendako wangaaza ng'enfundu z'emmengo era amala n'akutta era bamala balwana ne nature era nature emala n'ebatwala by all means. Naye ng'abantu bano bamanyikiddwa, abantu bano be bakontrolinga ensi, abantu bano bakupulaningira okubeerawo okwo n'okufaako na buli kimu aziifu nti bo tebagenda kukkakkana nga bagenzi era bagenda kubanga Katonda yabakola nga bali automatic ne boonoolwana wattu olina okuvaawo. Kati gwe alina omwana wegendereze nnyo omwana wo. Buli ekigenda mu maaso mu Uganda mukyegendereze, mudiringa n'abantu bamutamanyi. Okutta y'eddiini gye basinza, okuwamba ly'essanyu lyabwe, okulimba kwe buwanguzi bwabwe, okutiisatiisa kwe kubeerawo kwabwe, gwe okutyako bwe buwanguzi bwabwe. Nkiddamu okutyako bwe buwanguzi bwa Museveni. Y'ensonga lwaki akola buli kisoboka okubatiisatiisa gy'akoma okutiisa ye ng'agamba abomba mazzi. Ate bannayuganda bangi nnyo bakomekeza baga nti bintu bito omusajja tosobola kulekera musajja kutwala nsi yo, tolina nsi ndala, ensi gy'olina bagiyita Uganda. Njala kubuuza jjajjaawo yalina ettaka, yalina buli kimu byasaanawo. Kitaawo y'omu ku bantu abonaabona nga ffe kubanga bajjajjaawo abalemesa ensi ne kitaawo abonaabona nga ffe. Kati naffe kennyini generation yaffe eri kutaasula otaakeesi era naye omwagala esaanewo bwetyo. Sooka otulune mu mugongo geri omwana gw'olinayo ogenda mulekera mu kullo ki? Si agenda okufuuka omuddu lwabwe ogwo gwe yayogerako. Ondaba oba tondaba? Golozera oba ogwo era yayogera ku baddu era yayogera kwaki? Yali ayogera ku baani? Yali ayogera ku generation egenda okuva ku ffe. Naye nga generation egenda kubeera mu baana baabwe. Bo be bategekera abaana okubeera bakabaka nga bakontrolinga kubanga nabo bajja kuba bavuddewo oba nga bakutta obuyinza baba bawadde mu ngalo. Wabadde wakitunuddemuko omwana we agenda kubeerawo atya nga gw'ovudde kubanga naawe ofubye nnyo okubeerawo mu ngeri yonna esoboka naye obulamu buganye. Gwe ssente bwe zikwetakuliza olujjo n'otambula nga weeyogeza mu kkubo, omwana w'ono akuli mu mugongo agenda kusurvivinga, tagenda kufukamira Banyarwanda bano mu ggwanga ly'abajjajjaabwe naye ng'amufukamiza yaani
alina ensibuko alina obuvono obuddo obadde wakifumiitirizaako ensonga lwaki ffe twogera essaawa zino twagala kujja omuziziko gwakufuula abaana baffe badde mu nsi yaabwe kyembali temunategeera kigendo kiba kitukola ebintu bino bwe mba nga mbonabona ate generation eddako omugongo gwange saagala ebonebone olw'enfuga embi n'ebyobufuzi ebiriwo naye byonna bigenda kusinzira ku kusalawooko bw'ogaana okujja okutaasa eggwanga lyo n'abaana bo basimidde omusingi omubi ate weewunye bayinza obutaba bagumu nga ggwe nga ba .com era tebafaayo gwe wakajobera .com era gwe wakajobera mu .com era tubadde mu analogo ne kati bana bagenda mu .com era tebajja kumanya buzibu ki buli mu ggwanga bagenda bafuga bwe mba tembalwanira balaga nsonga ntuufu ekitali mu nsendera zigamba abaana baabwe ne zibasomesa nti omulabe wammwe yaani nti yoono abammwe tembasomesa abaana bategeeza omulabe wa Uganda yaani n'ekigendererwa kye ki bwe mutakikola mugenda kuba mussa eggwanga lyaffe n'olwekyo mbasaba yonna gye muli muzuuke mulwanire eggwanga lyammwe naye bwe kiba kyetaagisa nti gamba ti kufiirwa bulamu obwo bwefiirwe kubanga kifaananyi kyogenda okulekera abaana bo n'abazzukulu bo era gwe bali kunyumyako ki nkubuuza bali kunyumyako ki jjajjaffe yakola ki eggwanga lyo bwe lyali basaba yakubuuza jjajjaffe mu biseera bya jjajjaffe baali bakola mulimu ki eggwanga oddituusa nga bazzukulu babuuza naye nga gwaffa dda naye nga bali jjajjaffe bannange bajjajjaffe baali bakola ki kyekiringa ekibuuzo kino kyengenda okukubuuza kino kiyinza okunyiiza abantu awamu naye kyekituufu Katonda gwe yatonda nga mwavu ajja kuba mwavu Katonda gwe yatonda nga ajja kwesobola okwebeezaawo ajja kuba mukwebeezaawo Katonda gwe yatonda nga ajja kuba mugagga abeera mugagga naye gwe yatonda nga mukulembeze aliwo mukulembeze ate si buli muntu mu nsi ajja kuba asobola okubeera bulungi ng'abantu abalala bali kizibu lwaki mu myaka gy'abajjajjaffe bwe baazimbiranga ennyumba ez'essubi emmuli n'akadongo n'enzigi nga za mbaawo ebintu ebyo byonna byalinga bya bwereere ng'ogenda ku ttale ng'otema emmuli otema emiti ebyali bya bwereere n'essubi ng'ogenda ku ttale oddikola ki oddisala oddikumbuuza oddikuŋŋaanya nga n'embaawo osala mu kibira kyo oba mu nnimiro yo n'okola enzigi neera mu myaka gy'abajjajjaffe eri abataazimba nju ne tujja nga tutambula ensi n'ekyuka ng'ennyumba bazimbisa bbulooka ne baziseresa amabaati n'emiti era n'enzigi ez'embaawo era eriyo abataazimba tutuuse kati ng'ennyumba bazimbisa bbulooka bazimbisa emiti emitayimbwa n'enzigi z'ebyuma era eriyo abatagenda kuzimba era eriyo abatalizimba lwaki ensi Katonda bw'ati by'egikola n'embulamu bwa bulijjo bwe kiri n'ebyobufuzi bwe kiti bwe kiri kati ggwe amanyi nti ogenda kukola ekintu okibe kikole ng'obudde bukyali tofa kwani ayogedde kasita ky'oba okola nga kikutwala mu maaso abantu bangi nga Katonda bateekawo awo kwogerera basobola kukola amulemese benkanenkane awo bangi tofa kwabo kola kyolina okukola mu budde obutuufu
abantu ngawe basaa ku kyalo nojja n'ogula poloti ng'akulaba notandika omusingi ng'akulaba najja n'aloga ennyumba eyo singa ate ennyumba esinga batagiroze n'egenda mu maaso enkulaakulana ne badde ezze naye bw'omubuuza nsonga ki emulogesa ennyumba tasobola kunnyonnyola abo nabo we bali n'ebyobufuzi batyo bali kati muganda njala kugumya n'okutegeeza abaganda tuga nti babi kulya balungi mirimu teri muntu ayagala kuliisa muntu nga tavaamu kintu kyonna teri muntu ayagala kuliisa muntu nga tavaamu kya mugaso kyonna abaganda tugambira nti babi kulya balungi mirimu buli muntu yena gyoli munnayuganda nkusaba okwate wamu tujjeko Museveni buli kintu kigenda kwekola kyokka olutalo lubeeramu abafa n'abasigalawo si buli muntu yagenda kwenyigira mu lutalo luno abalulamu interest amanyi eggwanga bwe litambula n'amanyi nti ebyobufuzi bye bifuga eggwanga gw'ojja okumanya ensonga entuufu eriyo n'abatamanyi nti eggwanga litambula abo bebasinga obungi olunaku lwafunyisibwa bamanyi nti eggwanga lirina okutambula n'olw'ensonga enda kusa muganda agenda gy'oli situka tutambule tobaako omuntu akutiisatiisa toba muntu akugamba toyogera byabufuzi kubanga ebyobufuzi ffenna bye byetufuga ewatali byabufuzi ensi tezitambula era nkwagaliza okubeera omugumu tobaako kyotya omuntu akutiisatiisa ng'olemedde ku nsonga kulwa Katonda n'ensi yange nfundikidde akatambi kano njagala okantambuliza wona okasanga wonna buli kimu kitambulebwa kirina okuba togwanga mu maanyi ku buli kintu kyokola weekwasenga Mukama Katonda okubanga yakuwa okusoomooza okwo okufuula omugomu buli kyokola buli lwonafuuwanga suubira nti gwe ekyokola leera tasobola kikola situka ositule ekintu ekyokutte okituuse gye kirina okulaga Mukama bakumira takumira mpeera akatambi kafundikidde mweraba